kyewunyisa mu nsi yaffe. Nalabye omukulu Balamu ng'agamba nti ogwo si muggo. Eyo eriyo ya radio call. Seriously ng'omwana bamukubisiza ekyo n'amenyeka okugulu. Ayina maama we ayina n'abaana. Eriyo ya radio call. Ne bamukuba radio call n'emwasa eriiso. Radio call. Ensi yaffe eri ku kizibu. Abo nno baminisita be basobola okugamba nti okuleeta ekintu nga kya red. Ne bakigamba abantu ti ono yero. Nga kala ya red mwenensi mugiraba. Naga babalaba red amaaso galaga gafudde. Eno yero beba abantu baffe. Yensi we tutuuse naye maite likitaggwa. Buli kimu kiggwa. Bajjajjaffe baatubuulira ebyaliwo ku mirembe gy'Obote, ku mirembe gy'abaki. Walingawo abasajja ab'amaanyi nga bwayogera bayogedde. Walingawo ba Bazili Osimaye Olale Okeru, balingayo ba Tito Okeru Lutwa nga bw'ayisa statement eryaddamu. Naye kati guno omulembe omuntu ayisa statement ey'ekisiru ffeffe nnyini ne tugipostinga. Okitegeera? Ng'ate ya kisiru. Naye giri jaggwawo. Naye naguno gujja tugwogerengako bwogezi. Nange abasiru baali mu mulembe ogwo. Gundi yayogera bwa. Abasajja baali boogera. Ennyenye ne zikunkumuka. Si kunkumuka. Ennyenye ne zongera okwekweka. Zeekweka. Nga tezeekweka nti boogedde. Nga zeekweka bya kisiru bye bayisizza. So eyo emirembe tujja gyogerako nakyo. Naye nga bampambira mu gundi embi ennyo era ne bantusaako obulabe ate ne bakola n'ekikolo eky'obubbi ne banzibako ne ssente zaabwe. Kati byonna baabigatta. Ekitegeezo teba gavumenti. Anti byonna baakola ebifaanagana bajjayo akababbi ne bajjayo n'aka gavumenti kati nengeetinga confused. Kwani mutuufu. Ani mutuufu. So kati bwekityo bwe kyali. Kubanga singa bantwala sente zange ne banta ne banga wakwata sente zo n'ebyo badde okola tobiddamu. Wayitegedde nti eno poliisi oba gavumenti. Naye bantwala akasente kange ne bakatwala. So nawulira ekizibu naye nebaza Katonda. Ate ne ŋŋamba nti ate ekirungi okuba musajja okutambulamu n'akasente. Kuba omuntu oyo singa wali tolina nga tolina ssente awulira obusungu bungi n'akutuusaako obulabe oluusi n'akutta n'okutta. Tugeze omuntu bw'aba nga mubbi bw'ajja mu nnyumba yo ng'asuubira TV n'asanga radio. Akuba gy'akatale. Akubuza ekigaana okulaba TV. Sorry. Akubuza ekigaana okulaba TV. So kati nange sikaabira ssente ezo. Zaali nnyingi of course $3,000 eza za miliyoni nga 12. Naye olw'okuba obulamu bwasigala. Nali ngenda kugula furniture wa wano. Ngenda kugula furniture wa wano kati nga budde bwali bugenze awo. Nali nva wano era ne ngenda awo. Ali awo nga waliwo traffic mungi. Ne ngamba manyi kankozese sauna gundi bwenaagira nga ngenda Kampala kasino ankola ki. Nvungisa ssente. So mu incident mu time eyo we nafunira ebyo nga bwe nkugambye saagala bigenda nnyo wala. Kubanga biri under investigation. Ate abaali mu investigation si be bana abaki abaffe ba police side. Mulimu FBI. Bana abawano be baani. Nalaba abawanvu n'abampi diso piso liso biki. Sebo banyabo ne basebo tubaaniriza mbalamusizza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Bitambula bitya kansubira obulamu butambula bulungi. Nze Sesanga Bate the Great Kulwa Extra Digest mugoba nsonga olunaku olwaleero tuzze twegeremuko ne Charles Bukenya muvawala munywanyi waffe Deputy President ow'Abannayuganda abawangalira mu ggwanga erya America mu kibiina kyabwe kiyuna.
emabegaawo nga twolekera Vaompito w'ekawempe Charles yakwatibwa abantu abataategeerekeka yasangibwa Naakulabyawo ebigambo ne biyitingana bingi twagenda okuddamu okulaba akafaananyi ke ng'aliko enkwagulo bingi ebyayogerwa ate mu kwogerwa mu kuvaayo era ne wabaawo byalabye byayize bye tugenda okwogerako olunaku olwaleero. Charles tusanyuse okulaba nate nange nsanyuse obakyazaako tuli basanyufu okubanga tukyakulabako kati nze mbakyaziza gotukyazizza era abantu tulina obagamba nti tuli wano mu office ya Charles amatiri bonna wano kubali ntuma ku projekiti yaffe eri ey'abasayansa abaana abawala n'abaana abalenzi abali weeding okusomera mu St George University essomero erisomesa ebyobusawo ebyobulamu naye nga si bya basale byabanene abalinamu abeteefuteefu okusomera mu Amerika naye ng'omanya nti bw'osomerayo bw'omala okusoma nga biwedde byonna omukisa weguli ogw'okukolera mu Amerika ne Canada ng'omusawo oba mu sekita yonna oba osomye bulongoosi oba osomye eddagala oba osomye biki naye nga era ne bwoba ng'osiimye veterinary doctor ate bw'oba ng'owulira Amerika osomeddeyo obusomezi tobyagala ng'okomawo ekaliisizo kubanga lwaki bakola bwe bati abaana ne basomera eyo ne badda nti omulwadde ayinza okubeera ng'ali Canada naye nga dokita amusobola ali Uganda wenukuba omulwadde bamutiise ku special ticket kaze Uganda byebyo byowulira nti omulwadde ali Uganda bamututte India kubanga akyusa omutima ali India so kati bajja kuba baddembe okuva mu Amerika bajje bakolera ennansana naye nga n'abali wano baagala kgenda anti kati kisinziira gw'osalawo tewali ayinza kudda kale bwetandise banyabo ne basebo Charles kulikayo tuli basanyufu okuddamu okulaba nange nebaza Katonda tiyampa second chance nembeera nga nkyali mulamu ate nebaza abantu mwenna banange omala kugwa mu kizibu nomanya abakwagala because nali siri ku social media sina kyendaba n'amaaso mazibe naye nga mmwe munnwanira bannayuganda bali ku social bali mu diaspora baliwa nga bagamba where is Muvawala buli omu atimbye Muvawala era kyampa essanyu okuba nti nakomawo nendaba abantu ate nemwendabidde n'ababi waliwo ababi abayogera naye mbirabye neŋŋamba kuzo okubeerawo nga negundi yayogera bw'atiyakukyawadda ku nze naye nammwe mbakwasa Katonda omanyi kimala kutuukako n'omanya nti ekyagwe wagundi kyali kituufu for example my brother Kaibanda yakirozaako kubanga kyamala mutuukako mu nnyumba ye n'amanya nti bino bya ddala waliyo okuwambibwa twamulaba nga bandi ng'akwatiddwako aga mumpe muganda wange tusobola okubyogerako oba kati keesi yange olw'okuba nti eri under investigation with the government ya America ne government ya Uganda of course soba kibuusa maaso nsobola okukyogerako naye tebanzikiriza that's why tonandaba anywhere nga nkyogerako naye nga of course kyenkakatako okwebaza bannayuganda okunsabira n'okukolimira abantu saako obulabe ne banziba n'okunziba naye abatugamba nti weewamba ng'oyagala visa America eya Uganda oba mpozi eya Uganda bagandi weewamba ng'oyagala visa ya America kati nze kankubulire si kwewaana bwewaanyi nyinza okulya leero ekyemisana e Kampala enkya nondaba ate mu America nga ndi ekyeggulo ng'oli ekyeggulo kati sinze oyo yeewamba okufuna obutuuze ine tuganje omusajja waffe ate abantu omanyi bagenda ne boogera nga tebamaze kufumiitiriza kati nze neewambe okugeininga waati oyinza otya okweta okyali nga tugeini waati
sinzo sympathy nti bannange ndi bubi nti sympathy bampeeki eza ticket zibuze nedda twalaba statements okuva mu bantu nga bwegambye yeemu naga nti yeewambye ayagala visa bagamba njagala mpapula omwogezi w'amagye bwe oyagala mpapula ofune obutuuze mu Amerika ne tulaba ebintu ebyajja byogerwa nebyogerwa kati to cut you short maze n'akatabo ka Amerika emyaka 8 years nga nkayina era nze sigenda kwesimbawo ku bwamemba ba parliament mu Uganda nti bwenjagala kubanga we naali esimbye aliyo akola byenjagala ewaffe Butambala mwanga Kivumbi yes kati we naali esimbye naye aliyo byengenda okukola ate byakola kati mmanga anyumunguza ate nyumunguze oba tomubaze mu magezi basi mubaze magezi naye twogere ku kyokwatibwa kino tusobola kibuusa maaso of course abakwata baali basirikale bakugwira ngeri yababbi that situation ogenze otambudde byo bagamba wali nakulabye ennaku zino bizibu byakutegeera kubanga n'aba gavumenti era bambala nga babbi n'ababbi bambala nga ba gavumenti kati bizibu byakwawula nti ono nkutte ye mubbi oba nkutte yewa gavumenti yes until nga gavumenti eyeeganye so naye ate nze kesi yange yali yanjawulo kubanga yali yagoyinga viral kati omuntu ne bwaba akukutte asobola okwekyusiza mu babbi okitegeera kubanga American government yali emmanja ng'ate ebanja gavumenti ya Uganda basajja ku basajja so naye nga simanyi ba gavumenti bwe bawamba kuba tebampambangako ate simanyi nababbi bwe bawamba okitegeera kwaba tebakuwambangako before yes naye nga bampambira mu gundi embi ennyo era ne bantusako obulabe ate ne bakola n'ekikolo eky'obubbi ne banzibako ne ssente zaabwe kati byonna babigatta ekitegeeza teba gavumenti anti byonna bakola ebifaanagana bajjayo akababbi ne bajjayo n'aka gavumenti kati nengeeti nga confused kwani mutuufu ani mutuufu so kati bwekityo bwe kyali kubanga singa bantwala sente zange ne banta ne banga kwata sente zo n'ebyo badde okola tobiddamu wayitegedde nti eno poliisi oba gavumenti naye bantwala akasente kange ne bakatwala so nawulira ekizibu naye nebaza Katonda ate neŋŋamba nti ate ekirungi okuba musajja okutambulamu n'akasente kuba omuntu oyo singa wali tolina nga tolina ssente awulira obusungu bungi n'akutuusako obulabe oluusi n'akutta n'okutta tugeze omuntu bw'abanga mubbi bw'ajja mu nnyumba yo ng'asuubira TV n'asanga radio akubuza ekigaana okulaba TV sorry ekigaana okulaba TV so kati nange sikaabira sente ezo zaali nnyingi of course $3,000 eza za miliyoni nga 12 naye olw'okuba obulamu bwasigala nali ngenda kugula furniture wawano ngenda kugula furniture wawano kati nga budde bwali bugenzegenze awo nali nva wano era neŋŋenda awo ali awo nga waliwo traffic mungi neŋŋamba manyi kankozese sawuna gundi bwenaagira nga ngenda Kampala kasino nkolaki nga nvungisa ssente so mu incident mu time eyo we nafunira ebyo nga bwe nkugambye saagala bigenda nnyo wala kubanga biri under investigation ate abaali mu investigation si be bana abaki abaffe ba police side mulimu FBI bana abawano be bani nalaba abawanvu n'abampi diso piso liso biki kiso miso bonanga bali awo
nengamba singa kesi zonna bazihandolinga ng'eyange singa tewakyali batujju. Waliwo abaga nti waliwo ekkobaane gwe n'ekibiina kyo nti kaakati byajja bitya oli Masindi ogaye bakusudde Masindi ate Sekuritale General Buliisa. No kaakati buli muntu abaako ne famire ye. Nze nange eyo ye famire yange. Nti bwe nafuna obuzibu nga mmaze okusuulibwa eyo nalowooza nti ate bwe naddukira ku poliisi tekijja kuba kyabuubu kubanga era nalina kiri nti ate bw'oddukira wa omuntu eyakubbye ng'ate gw'oloopera neŋŋamba nange nyina famire yange naye bambi omusajja teyaliiko bamusalako okugamba mbu lwaki naliho imate ne lubongo yanga sekretari jeno ngaliho ima tiyali omusajja yali mu kooti kwolwo sawa 10 yatuka atiho imate nange jenali so nze nakuba bukubi simu kubanga esimu ya Bobby njimanyi nga mmanyi enkuba esimu eyo oyo ye famire yange yayinza okuntaasa. Yes, era bwe kyali kubanga olwategeera bwati n'awanika alabise naye atali mu mbeera nnungi. Yes, embeera eno kubanga waliyo abantu bangi n'okusingira ddala bannayuganda abawangaalira amawanga g'ebweru nga bwe balaba Charles nga gwe kwe beesigala naga kasita Charles waali kakati babanga Charles atuusiddwa ku mbeera eyo tekigenda kutaataaganya abo ababadde balowooza nti bagenda kwenyigira mu byobufuzi oba enkulaakulana y'eggwanga eyawamu. Ate bano ndowooza bo kye balowooza nti kiyinza okunafuya abali eri diaspora nti bwe naayogera nange bajja kumpisa ngooli. Nedda ekyo kyongera maanyi ate bagamba kati nze ondaba wano sisiteme sikoonwako mbazzi ereeta omuliro kati tebakweyalira ne bakwebikka omutima gwakalubye nnyo nate kuba luli mbadde manyi nti akagundi ako olaba toki eyo bayinza okusalako akantu bwe kanoga tebakansalangako kalabika kaluma kati nze manyi obujiji bwako ne bwe kanziramu sifaayo nnyo kuba manyi kyebulaba nti abantu baba batokyalinga ate emitima gyabwe gyongera kukolaki okukaluba yongera kukaluba tekisobola kumalamu sipago maanyi olw'okuba nze nayisibwa bwe ntyo nze kyanyongera amaanyi kyanyongera amaanyi ate era eno yensi yange ekitegeera wadde sirina passport ya Uganda but this is my home country. Yes, era ne bwe nva mu bulamu bw'ensi eno era wano okujjako eyo incident eyo yo mba kufa maiti kuzaayo yali eddayo kisinzira enfa gye nfiiriddemu kati yali ey'ebibuuzo maiti yali egina okuddayo US bategerere eddala kiki. Bw'otunuulira ebintu nga bino kuba kati oli munnamawulire ensonga ozitunuulidde current affairs ebintu obigoberera bulungi bw'ojjako ebibyo n'ogattako our fellows informed friends bangi era mu nsonga eyo bakola buli kimu kyabatuusibwako kyoleka kyeri omulimu guno fe okubeera omuzindaalo gw'abalala oba kamera z'abalala. Kati omanyi ab'ebyokwerinda balina okumanya ekintu kimu mu nsi yonna ensi yakyuka ensi ya media tosobola kugoba media mu bigambo nga byakulonda oba media kasita wabeerawo abantu abawera abasatu wabeerawo media kasa waba ojolabe kati ennaku zino nti ne bwe muwanyisiganya ebigambo awo nga muli babiri ogenda okutuuka ku social media ogamba ataani yantaddeyo okitega naye nga muyombi byammwe omukyala n'omwami n'omukasukira kabulangiti fuluma ogenda okudda ku social media ng'oli kuli weekalakaasa so kati ate emikolo oba
kanjiyite ennaku eziri official eziri gazetted nti luno lunaku lwa kulonda. You can't avoid. Oba tosobola kwewala media nti olwokuba bajja tulabisa. Okitegeera? Wange eri everywhere. Everywhere. Olaba n'abayeekera baba ne media. Ate nga bebagamba bajja tulabisa. Bajja kumanya wetuli. Ne bagala media. Abano bageno balinga mu nsiko ngera balabayo wa Radio Uganda jangu otujjeko amawulire. Yes. N'ekino kye batandise okulwanagananga ne bannamawulire kibi nnyo ate kijja kuba affectinga mu maaso eyo kubanga munnamawulire essaawa eno eddoboozi ly'ensi. Eddoboozi ly'ensi kasi ogezaako odyejjako ojja kutuuka okubaagala gwe nga gwe nga tokyasobola kukola ki nga tebakyasobola kukuwa gundi naye ate bwe nziramu emabega nina akatambi ke nalabye wali omusajja yadde agamba babakube babadde beebuza amagezi. Situation gye tuyitamu kati olaba abasirikale engeri gye bakwatamu abantu n'abantu abatamanyiddwa nti basirikale oba babbi gye batukwatamu balinga abatugamba abange lwaki mwekalakasaako katini naffe tukooyi twagakyusa mbeera. Oli kyekifaananyi kyasobola okulaba nti amaanyi ge bakozesa abasecurity bagamba bannange mwe tubakuba temwegugunga mwabaaki. Okitegeera oli otadde gundi akati mu sanafu oba mu njuki bwe zitavaayo ogamba enjuki zaabaaki ziriyo oba teziriyo oba bino bifu naye omala kuseekamu kati n'odduka olaba bazikola oba ziggoba naye kasita tevaayo njuki yonna okanya kukola ki kwongerayo olaba ekivaayo batumanyi tuli njuki naye batugira tuti ne tutavaayo zino zirakazakola kiteziruma tezaabato naye ke tulivaayo emisinde oligiraba. So kati bannayuganda balina okubeera abeegendereza ennaku zino. Ebigambo by'obufuzi kati bigenda jaba gye tulaga 226 bisituka kati bigenda kusituka. Bigenda kusituka abantu bagenda kubuzibwawo abawera kati olaba ffe tumanyiddwa ne waliwo omwana ng'ali Kiboga teri naamumanyi nabusanze mu saati ng'eriga akamyufu ne bagamba nga teri najja kubanja nti oba free muva wala naye kati ffe tuli international bakukwata bwe bati social media n'emyuka muva wala okitegeera kati balina okusesema okitegeera oba babbi oba baki ate ennaku zino nga bwe twatandise nga nkugamba tosobola kwawula mubbi na mukozi wa gavumenti kubanga oluusi babeera mu mmotoka zitaliiko nnamba oluusi baba tebambadde masaati oluusi kwegamba embiiri eri awo ebafaanaganya ankutte ddala ddala ate kye bakuliyetinze kibi nti kuba kati nze bwe mujja ne drone ne munkwata bandowooza ba gavumenti bajja kunta ngenda okwejjukiriza ate nga babbi naye nga nabo balina drone zezimu balina emmundu zezimu kati ffe tunaayawulirawo abannansi nti abo abankutte si babbi ba gavumenti kyoba bano abankutte ku luno babbi okitegeera so be bakuliyetinze embeera nti ababbi bajja ne bakwatira awo mu musana buli muntu n'atula buli muntu nga gavumenti anti bya bulijjo naye ne bakukucunya ne bakubba ng'abantu balaba naye luli nga ababbi babba omuntu endulu nevuga ne bagamba babbi baabo naye kati tomanya bambi nti tomanya gwokubira ndulu era tusaba gavumenti ababbi ebawe uniform oba ya black tumanye nti bwe bajja omanya ababbi banzibyeko TV babadde mu black esobola ababbi abasirikale basirikale abakwata abantu tumanye nti kati nedda nze njagala ababbi batongoze babawe uniform tumanye nti ababbi bazinze nansana babadde kasaba kusanga mu ka black yes leero bali waffe yes kati tubaawule kuba ki ku basirikale ab'ebibomboola yes naye bw'otunuulira
mawulire biki naye tunulire n'akalulu k'akawempe nalabye amaziga ekawempe awo nalabye omuntu obadde ogamba wali nti nze muva wala gwe bamanyi nti social media X, Facebook, YouTube buli mwaso ogamba bane muva wala talabiddwako naye nalabye ne eyesimbyewo ayagala okukola amateeka nga Nalukoola naye ng'empisi wajayisibwamu tosobola mwawula na mubbi wa byannyanja ku mwalo engeri gye bakola ki bamusika ddenodde eri ne mbuuza nti awo twatuuseewo tutya twatuukawo dda naye tugenda yitawo buyisi embeera gye tutuuseemu gye twatuukamu eyo yeri gye nayogerako ey'omwana asoma atakyegomba memba wa palamenti bana basomanga nga wakana yagala kubeera MP yagala kubeera president yagala kubeera minister kati tibakyegomba bintu ebyo okitegeera sisobola omwana wange tasobola kwegomba kubeera lawyer MP nga ate lawyer nga bamusika mu mufuleje bwebiti okitegeera tikisoboka abaana tebakyegomba kati abaana beegomba kubeera babbi bafune ez'amangu anti ababbi bangi waliwo ababbi abakiraasi n'oli ababbi obuwumbi beebo kuba babbi bangi abafere kanzu n'abafere suuti abafere suuti n'abafere kanzu kati ababbi bangi mu nsi eno waliwo ababbira wano ku kompyuta yange nga bwendi n'owulira nti Bank of Uganda obuwumbi obuwumbi nkagaluwe ne tekijjaawo kuba nti babbi era abo babbi kati ne wabaawo omubbi nga ye ayagala kwetaasa enjala emuluma naye waliwo wali enkota y'ettooke ekitegeera alese omwana kanagweramu eyo ate naalisonyiwako oyo kuba ataasa bulamu naye ate onabba obuwumbi atta bulamu bw'abantu kubanga waliwo abazeetaaga mu malwaliro obuwumbi kati ebika by'ababbi abangi mu Uganda waliwo abatagambwako bebo bengamba bawa uniform kuba baba bamanyi nti yagundi ye yabbye akawumbi k'egindi abo bamanyi kati abo twaweza kino baba bamanyi kati abo babakola uniform bayinza obbakola ki uniform nga kyakikuusikuuki ebyo ebitiisatiisa bwekityo so kati embeera gye twatuukamu eyabadde kawempe by the way kawempe bato yabadde between Bobi Wine and President Museveni Nalukoola teyabadde mu kalulu Nalukoola teyakabaddemu Nalukoola bayadde campaign manager yadde campaign manager yes kabadde between two people President Museveni ne Kyagulanyi bukyabadde agamaanyi gonna ge bajjeeyo era omukazi bambi musaasira muwala wa Kigongo Nambi Nambi yabadde ku shuwa naye yabadde kwegamba naye bya happenings yabyekanze bwekanze ng'omwana wa mukulu okitegeera bataata bibi tayambiddwa osanga singa omukazi oyo tebaakoze mivuyo egyo yaliwezezza obululu omutwalo anti omukulu yagaa nti mwamubbye kakati abamubbye mugamba nti ate mwe mwabbye abamubbye abo singa tebabba kalulu tebaliwezezza bululu 8 ne kawempe NRM teyaliwezezza bululu 8 ekinene ennyo balifunye obululu 10,000 ekinene ennyo kawempe kati ate nze singa nze pulezidenti w'eggwanga buli eyali mu kalulu ke kawempe nga oba campaign manager baani organizing committee singa bonna bali luzira baminisita abo bonna because bamutimba abantu emitwalo egi ng'agenzeyo kawempe lwaki yafunye 8 anti balamuyagamye mwatiisatiisa abalonzi abeni UPND ate mujja ate lwaki abalonzi b'omukulu ne basigala kitegeeza emitwalo 3 omukulembeze be yayogereramu si bannakawempe okitegeera kubanga singa baali bannakawempe waakiri ogumu ekitundu gwalizze anti bakeera kulaba mamba emamba za NUP
tugenda nno siga emmotoka zaffe tuzifuule za myufu muzaawule ku ndala tuzaawule ku ndala kati ne mamba z'emyufu ne batya nti namwe mulinayo omugudu wamudde nemulina n'amayinja bwe likuba bweri nalabye balamu yagambye twalese loole 6 ejjeryeniyo kuli wayiswa mufumbiro yalina abamayinja loole 6 mu nsawo amayirole z'amayinja sino traka abalonzi omutwalo gumu n'ekitundu nga buli omu ayina be baali balina loole 5 ez'amayinja naye kitegeeza nupu y'amaanyi nupu esobola okufugaza emmundu n'amayinja tolaba kubanga balinga abagamba kati balamu alinga yagambye nti abanupu bwe beekuŋŋaanya n'amayinja loole nga 10 emmundu tejja emmundu tesala ku mayinja g'eniyupi toleeta kyambalo kya jjaati awo nange eggwanga lyaffe lyafa ebigambo kuba bw'otunuulira minisita waliwo statement ezikolebwa nga n'omutaayo nka 10 years 5 years kino nedda kati omanyi drama yava mu theatre drama twalinanga edda drama anyuma mu theatre kati ne wajjawo drama atanyuma ng'ali mu gavumenti akwasa busungu for example minisita bw'ayogera gavumenti yeba eyogedde obola tebatera kukola statement era singa ayogera ng'avumirira gavumenti mwali bamuyita naye eggwanga lyaffe osobola okugera ekyekisiru kyonna kasitoba ng'owaana ki abali mu buyinza okkirizibwa okwogera okwesirwaza eno y'ensi yokka ekkirizibwa omuntu ategeera okwefuula omusiru ng'owagira gavumenti ate ne bakuwuliza ne bakuwa midiya ne bakuwa ne liidika ng'okwogera ekyekisiru kyewuunyisa mu nsi yaffe nalabye omukulu balamu ng'agamba nti ogwo si muggo eyo eriyo ya radio call seriously ng'omwana bamukubisiza ekyo n'amenyeka okugulu ayina maama we ayina n'abaana ne bamukuba radio call n'emwasa eriiso radio call ensi yaffe eri ku kizibu abo nno baminisita be basobola okugamba nti okuleeta ekintu nga kya red ne bakigamba abantu ti ono yero nga kala ya red mwenna ensi mugiraba babalaba red amaaso galaga gafudde eno yero beba bantu baffe yensi wetutuuse naye maite eri kitaggwa buli kimu kiggwa bajjajjaffe baatubuulira ebyaliwo ku mirembe gy'Obote ku mirembe gy'abaki walingawo abasajja ab'amaanyi nga bwayogera abayogedde walingawo ba Bazili Osimaye Olale Okeru balingayo ba Tito Okeru Lutwa nga bw'ayisa statement eryaddamu naye kati guno omulembe omuntu ayisa statement ey'ekisiru ffeffe nnyini ne tugipostinga okitegeera ng'ate yakisiru naye giri jaggwawo naye naguno gujja tugwogerengako bwogezi nange abasiru baali mu mulembe ogwo gundi yayogera abasajja baali boogera enyenye ne zikunkumuka sikunkumuka enyenye ne zongera oba okwekweka nga tezeekweka nti boogedde nga zeekweka bya kisiru bye bayisizza so egyo emirembe tujja gyogerako nakyo Kawempe eringa yabadde mmanduso ya 2026 2026 tusuubira ki okwewera kweyongera buli side nalabye mutano omukulembeze w'eggwanga ngagandi ng'alina omusirikale gwawana nti oyo wajja ati oyo ngenda namukoza yakoze bulungi kati oyo singa yakubye na ku nnyama mutabani w'eggwanga taata we yamuwabya
yamuzukuso gwange webase yogerayo ko ojukira nti tayogera tibosumagira ogenda owange omwana wemagera kuyisaako eggaali beerayo kyoyogerayo buli lunaku waakiri nazaala ki kino omukulu nga yamugamba kati buli lwazuukuka najjukira ebigambo bya taata oba yeebakidde ku sayidi ki nagonnomolawo eggambo kati byayogera bikwatagana n'ebyowemagere abantu babiri banjawulo anti kyenkugamba nti oli yalowooza agoboona okitegeera banga kwogerayo bweyogerayo kwogera osirise nnyo nazaala dofi yogerayo mwana akuliddeko ennamba kanfukumuka ebigambo ate talina ndooza ba advisor ng'omwana w'omukulembeze waliwo ebintu by'otalina kwogera ng'ate CDF waliwo ebintu by'otalina kwogera olaba ne bwotaba CDF n'obwotaba mwana wa mukulembeze nzuuno bisaati waliwo ebigambo byesobola kugogera ensi enegamba etya muvala mu bantu bonna muvala yayogedde ekyo ffe tulina social media ez'amaanyi nti Facebook waliwo kyesobola kuteeka ku Facebook ensi enagamba etya lwaki because nyina bakibishopu mikwano gyange nyina baani mikwano gyange abakulabirako nyina abaana bazadde b'abantu abandabirako nti bwe njogera ekintu nsooka kwefumiitiriza ate yenjawulo yaffe n'abantu abalala ti abantu abamu boogera tebafumiitiriza okwefumiitiriza waliwo ekigambo kyolekayo ng'omaze okwefumiitiriza kati waliwo abaakula nga ye tafumiitiriza nobaako booswalira noga kyova olaba nti mu famire musobola okuba n'omwana ne mubeerawo nga mubanga abaamusaddaaka oyo byayogera bya bulijjo naye lwafuse mu sefuliya lwe mukitegeera nti abange tulina omutangiranga okitegeera yinza ofuka mu sefuliya nga mulina egi ate nga mulina n'abagenyi kyokka nga babalabye afuseemu balaba ne bwojooza otya ne sitiiru n'obwafumbiramu emmere era tebagirya babagirabye agifukamu kati naffe kyekizibu kyetulina nti omwana w'omulujja byakola tubiraba bitunyiiza naye tugamba bugambi ali mulwali tumuleke bwatyo bwe yakula ajja kufuka mu sefuliya nga ate tulina abagenyi tujja kubulwa we tuli emmere 2026 tulinde ki 2026 tagenda kuba nanjawulo n'ebibaddewo omutiitiizi agende mu kyalo era 2026 mugenda kubaamu okufa okusinga okuba 2021 mugenda okubaamu obubbi bw'akalulu mugenda kubaamu ne ssente akalulu tekaawukana ne ssente zijja kubaamu nga nnyingi nnyo olw'okuba kati waliwo muzeeyi akuze muzeeyi omanyi omuntu bw'akula dda buto anyumirwa nnyo ebyokumuzanyiikiriza ne yeebaka kati waliwo abalina omulimu ogwo mu State House kuyimbira muzeeyi obuyimba obw'ekito ne yeebakamu twata omwana ebeebakamu n'afulumya ebikutiya bya ssente kati amalindirizi mangi ag'okufulumya muzeeyi eno tusanzeeyo abavubuka baagala kwokya Kampala naye leetayo obuwumbi 12 tubawe emirimu tubayoole okitegeera tusanzeeyo ekibiina kyabayeekera egindi naye bagambye Kyagulanyi akiyinamu omukono kati ebibo benkugamba bagenda kubalukawo bangi nnyo nti akalu katuuse abavuka ba ghetto beetaaga kino bye baawa aba ghetto luli nga tebakyukanga ojjukira nga mukubaleka sente mu ssako nga teri nkyukakyuka mu ghetto oba baavaayo mu ghetto ne badda bwe yafuna sente ng'agenda emuyenga agenda n'alya kati ghetto baazaabulira nze njagala ondageyo omu ko Museveni bwe yagenda mu ghetto gwe munjigireyo munda g'omuvubuka nga yavaayo kati ali buziga olw'embeera eyakyuka yakyusa embeera era bigenda kuddamu
mzee akomeo mu ghetto bamugamba abaana babano kubanga bakimanyi nti omukulu akuza awuliriza buyimba bwanki tulokwata omwana bibigenda okubaawo mukalu tewali nnyo kyanjawulo mpozi ekikulu ekisingayo bunene abantu bagenda okufa Kafeero yayimba akayimba abantu bagenda okufa abantu bo bagenda okufa ate abantu gavumenti egenda kubba akalulu bubi nnyo mwayi gavumenti buli lwekendeeza bweruzinga obuwagizi byogera nga bimalamu amaanyi kitegeeza abavuganya General Museveni tebasuubirayo buwanguzi obuwanguzi bwo tebuliiwo Museveni takkirizangako defeat naye nga bakamuwangula gumu ebiri bamuwangudde emirundi gyonna naye takkirizangako defeat kitegeeza akalulu abantu bagenda mu bwereere tebagenda mu bwereere akalulu mu mateeka mulina constitution ega tulina okuteeka emyaka 5 wegiggwako tuddamu tulonda era tujja kulonda bakabbe ate tulabe ekyokukola ekirala bigamba byoyogedde tebyawukana neyagamba nti ekiri mu Uganda kyesinga ku mawanga amalala mugenda ogenda okulonda president nga mumumanyi era anti kakati olw'obubbi wali obaddeko awo ne bagamba esimu yange bagibbidde kaleerwe ne bagagenda ku nkuluma obagenda bamanyi abatambulira awo kati naffe twafuuka mu eyo embeera tugenda mu kalulu naye ani pulezidenti anti ajja kabba naye kati kino kyetulina okukola kubanga Museveni yagenda mu nsiko ng'abamubbi akalulu ate tebakabba ye bakabba mulala bakabba Semwogere ye bayafuna akalulu kamu ye n'alumwa yafuna ka Christmas Kiyonga naye kati ffe lwaki batubba ne tusigala naffe kabakabbe tukakira emingi tabange akalulu kaffe ketwetaaga babaka bonna be yali asimbyeyo n'afunayo omu naye lwaki n'anyiiga ate nze mbagamba abo abasajja nti emyaka gye baalimu nga bayingira ensiko gye gino egyaffe kati ensiko yaffe ye social media kubanga bo baleeta mamba ffe tujja na kamera wali yaga nti kamera zemutambula nazo zemwewanisa zijjako zitya gavumenti ate lwaki bazimenyaamenya singa tebazitya tebaali tukubye tumenya magulu tebaali tugyemu maaso batuleke tuleete kamera zaffe tuziteeke we twagala 226 owulire tusimbe kamera tulina ne tekinologi esobola okuteekako kamera buli mulonzi ng'ojja n'akakofiira nga kaliko kamera tekinologi oyo tusobola omufuna buli omulembe tebasobola guwininga kubanga gwabategeevu gwa tekinologi ate tekinologi yeffe abavubuka yes tosobola kuŋŋamba nti osobola okulwana n'abavubuka nga tokwatanga ku simu ya smartphone kubanga omukulembeze atufuga mpozi nga agikwata eyo yagamba talina smartphone alina kabiriiti talina gabuzaneti kati alabika agiina naye bagimukwatira bukwati nga gundi wuno akwetaaga talina budde bubeerako kulaba kubanga singa alaba ebigenda ku social media asinga abambye ali informed nene wabiraba naye nga mbabuulira akalulu ka 226 sibamalamu maanyi nti tetugenda kulola kubanga tulina candidate ali stronger than everybody Robert Kyagulanyi Ssentamu era tugenda kagendamu naye nze mbagamba olukavaamu bwe tuti nga tubanja gye kalaze tosobola tugamba nti amaanyi ge tuyina kankireke naye ku mbeera etuusiddwa ku migi emito tekigenda kwongera kutiisa abavubuka bano kwenyigira mu bikolwa ebyokuzimba eggwanga oba okukyusa eggwanga anti kyolina okumanya nti omugigi omuti olunaku batya 2 ne bazaala 3 olunaku batya 2 si kuzaala ne baweza 21 oba 18
nga kakadde kalamba abaweza 18 ate abali stronger abatatya naye nga abatidde mu lunaku mu Uganda bali aba naye abagamba abeyongedde ku struggle kakadde kati kiyembeera gye tuli mu kuba omulembe gw'abavubuka okitegeera bwe guba gw'abavubuka nti eyali 15 bili abiri mu gumu agenda kubeera mmeka agenda kubeera 20 to 19 ate ali mu struggle alina okusuula akalulu okujjako nga weebuza amagezi teri mwana ali 20 oba 21 kino nkikugamba nga oyagala NRM kino nkiddamu okujjako nga weebuza amagezi ne famire yo nga terina magezi teri mwana mu Uganda ali 20 oba 19 20 21 22 nga wagira NRM ate abaana baba NRM nabo bennyini tebajagala naye we wava akawogo fa abaana abamu tubeera nabo ne bakugamba oyo mutabani wa gundi naye naffe byatusobako nga si byaliko byabasobako nabo tebaagala kumanya nze nnyina gwe baali bagobye bamusanga mu mmotoka yateekamu muzeeyi we kale kayimba buyimba n'akuba Kyagulanyi ombuga yaŋŋamba muzeeyi we nga ate nga munene mu ggwanga baali bagenda Masaka naye muzeeyi yawuliriza namubuuza oyagala nnyo Kyagulanyi awuliriza tuliyambala engoye so kati nabo bakimanyi nti abaana baabwe nze ku example simwogerako nti webbali muganda wange Kayibanda is a strong NRM ne mu nyumba ye alimu ogu NRM awangala atya alimu ogu era anjulira ogu NRM okuva ku mwana wa asembayo obukulu n'addako akato bw'ogendayo n'okabuuze wagira ki iba power awa power naye nga taata waako waki NRM mukazi wa Kayibanda people power ali ku kikondi kati woomanyira nno omusajja watunga ali ku kizibu waliwo abantu nkiwulidde nnyo mu bantu okuva mu bibiina ebyenjawulo ebitali NUP nti amaanyi NUP geenoonya okuggyako Museveni lwaki amaanyi egatadde mu Buganda mu bitundu ebirala yo temwagala buwagizi Buganda yokka yeenejjako ani abalimba nti agatadde mu Buganda wano waliwo Baganda nti buli wamaanyi gwe mulaba mu kibiina mwagala amaanyi agateeke wano buli muntu ajja gwe mulaba amaanyi nti genda weesimbe wano genda odde wano kati wano bwa kansala bufuna eggwanga lyonna lwaki terizingibwako anti kankuwa ekyokulabirako nti kino kyekinyusi ky'eggwanga ne bwoba muyeekera n'owamba ekibuga ekikulu ensi oba ogitutte okitegeera gomanye ekisinga okuluma NRM kubanga owuninga the capital city oyinza otya okuba nga weeyagalira mu bukulembeze nga the central region capital city omuli amakaago omuli parliament tekuwagira omuli ministry of defense nga tekuwagira era nze singa nze nali mukulembeze w'eggwanga ekibuga singa nakikyusa nenkiteeka gye basinga okunjagala n'okiteekawo gye basinga omuwaayo oba ekiruhula eyo naye womanyira nti bano abakulembera eggwanga lyaffe tebaagaliza gye bakwagala bali mu nfuufu gye batakwagala bali kawerette byasaba ebisooka nze nzirira ekibuga naye temunjagala kanzimbe capital city eyo mujja kuvaayo mweka mujeki mujje eri mujje Shema Shema kubanga gye basinga okumpa akalulu naye kikulaga nti naye mu mwaka naye tabaagalirako ddala ate nga resources aziyina ezisobola okukola city endala n'agijja wano batamwagala tobakaka g'ogizzeeyo n'ogamba nti wawe basinga okunjagala
nti Gindi kanzimbeyo ekibuga okitegeera abantu bano be Kampala baba mu Central Region bagamba bambi sajja tetumwagala naye akoledde abamuwa kati nammwe ne bwajje Kawempe n'abagamba nti mumpa abantu abatali bange of course bakiwulira temulaba abampa abange kati mbuulirayo gye bawa Museveni akalulu akangi gye bali obulungi alyoka atugambe nti mumpeereza abantu abatali bange nze ntambudde ensi eno naye waliwo ekintu kyotuukamu n'ogamba nti naye bano abantu bambi nali manyi nti bano aboogera olulimi luno lyomwali bulungi naye bantu bali bubi abali Kampala beboogere bali bubi nze nasanga omusajja eyo twali tugenda kuziika Messi ng'ayambadde kishaati kiriko ekikoofiira kya Museveni naye ng'asabiriza ne mugamba naye ti ne mugamba lwaki oyambadde eyo t-shirt ti ate nyambala ekinyina engoye endala bino baatuwa byabwere okitegeera so abantu munfune bulungi omukulembeze yenna gy'oyagalwa gy'osooka okukulaakulanya naye bwe bakwagala bw'olema okukulaakulanyayo kati ate gye batakwagala muve ku ebyo mbw ate lwaki mwagala Central Region kino kyekinyusi ky'eggwanga bwe wakulema okuganja nga ekibiina ky'ebyobufuzi oba toyina bukulembeze abantu oba obeesibako bwesibi okitegeera olina kuganja wammwe olaba abakulembeze zebeera mu America naye omukulembeze w'eggwanga bwe yeesimbawo kandidate yenna ewaabwe gy'asooka okukola ki okulaakulanya akalulu gy'asooka okukasinga kubanga aba yakolayo ebintu ebirungi ku kaalo naye bw'olemewa mmwe okulakulanya era abo abalonda omukulu oyo nga bava eyo gy'azaalwa nga tewakulaakulana wakyayo n'ennyumba z'essubi muliko ekikyamu ku mutwe nga bw'ojagala okusuubula ojja Kampala oba byebaagala bitya waliwo ayagala embeera embi teri muntu ayagala mbeera mbi okujjako gye babadde batuvuze okugenda bannayuganda babadde babavuze nga bali comfortable mu bulamu obubi kyetwagala obajjamu mubuleme kubeera comfortable mu bwavu that is bad mukyuse embeera zammwe bw'ogetinga comfortable mu poverty eyo ensi ebeegenze nokkiriza bagamba yes kiwedde nze ebyo byonna bye bagamba mu Kampala mugendeeko mu byalo biki eyo katusooke tunyikize wetukolaki wetuva okitegeera tumanye nti wano talinaawo wadde ki wano mumufumudde wano wo talina wano wo tumanyi talina era tukikuba nnyo nti tumanye nti mu capital city ne mu Central Region ebyo twakimala tusembyeyo bannabyabufuzi abavuganya mwami Museveni buli lukya twongera kulaba fractions aze sikyakolagana ne muva walanze maddeno zembadde twolekera 226 buli gwowulira agamba bannange singa tusobola okutuula ku mmeeza emu ne tumanya nti kati omusajja tumusindise tutya ne tumanya nti kino tukikoze tutya okwegatta awamu ogattira awamu amaanyi ku kyagaanyi omwana asindika kiki anti kuganyerwa yakuba ye Museveni yennyini yakulemeseza okwegatta ate aganye eki because ayinamu abantu be mwagala abaleke mu mukole bye mwagala nga ye takola yatuteekamu abantu be buli bwe balaba nga tugenda kwegatta ng'onoomu avaayo bwe balaba nga tukoze a strong party tikati yene erimu strong candidate abasobola okuvaayo ne banyeenya eggwanga bwe beegatta problem ng'asikayo omu 2 3 ate nabo bakimanyi ng'asikayo abo awo naye ogenderamu enaalimu ani gwavuganya FDC oba NUP oba DP nawe taliko musokolamu ababe
bwakusokolako maawo nawe ogenda osokola kodongo ffe tetulina ssente bannabyabufuzi abasinga baagala ssente kati bwe bamusuubiza ate nno tebazibawa bwe bakusuubiza akawumbi ovaayo naaga ne bagamba permanent secretary azikolako wiiki ejja kawumbi kagenda kubeera ku akawunti naye gwe langirira neweyambula nosooka weyambula ne bakutuusaako obulabe nze njiyita repu ne bakurepinga naye ne bakurepinga ebirungi abandepinze naye nyumiddwa ndokose sitaani mweganda akati vidiyo nefuluma tokyadda mabega n'otandika okusimba akaggo akati ate permanent secretary ate Museveni alina okusaako omukono ate ataliiwo olina okufuna appointment eno nga bakusabula eno ate eno gye wavudde tokyalina wakutuula kulya n'abatuuze otambula webwalabwala naye nga bali abakusuubiza eddene bakuwaako miliyoni aga kweyozaako nfuufu onoonya ekyenda mwezi ate eze ekyenda kuliko kayungirize yakutwalayo ayina kaaga manya ayina keebi ayinako 5 gokyabanja 4 nosimbira akaggo paka n'otuuka nga tolabye mukulembeze waliwo abantu abakyuka ne beeyambula nga kati emyaka aga tatuukirira nga President Museveni naye ng'akugamba bansuubiza kino njagala oli w'amawulire onoonyeza omusajja gwe baawa takisi eyazirwanako ali ku stage ki njagala nange mukolako interview waliwo Museveni yali n'amugamba asebo neki ne obwavu bundi bubi bikoze bitya Museveni n'amuwa takisi nti yammeka miliyoni aga drone by the way njikuwadde munoonyeze bwebaayo nja giteekako emipiira bw'aba ng'agiina awulidde nja gisaako emipiira okuja nga bagenda gimuwa nga balabikana ng'ajja n'obukakafu nti eyo gye bamuwa ekitugaanya okwegatta be bantu be batusuulamu n'owulira nti kati tukoze strong party tuyinamu gundi tuyinamu mpuuga tuyinamu gundi tuyinamu n'owobulevu tuyinamu mukaaku ti abasajja abo bwe beegatta problem eno omuntu esabirana neriba tesabirana okitegeera kati ye n'amanya nti pate banaamukyayira kuki ndi kukulya nguzi ne bazimutega ne bamutega eno Uganda ogiraba basa okutega akanyeebwa n'olya ate olya nabo ne bateeka wano ekitole ky'emmere na wano oli n'atuula wano n'otoola nga nabo batoola tunajjawo omutima ogwagala eggwanga lyaffe netuguyina netulema kulowoleza mu kulya anti tuguyina okungamba okulya ne gamba omutima ogwo kyenkugambe gugenda guvaawo ogwagala okulya kati ligimu eriwo yo teyagala mmanya kubanga ekulidde mu bwavu terabangako ku ssente bano abasajja baalina ku ssente okitegeera ne babeera nazo kati balabanga abakaddiye tebayina kati bwe bafunamu 5 gamba lwaki emyaka gyensigaza 7 5 bimmala okufa nabyo okitegeera n'asika ebyo ne kati bano abaana betuyina 21 22 25 30 tasobola kulya kano neyeesubya omuwula balaba omuwula ye Bobi okitegeera agamba Bobi ajja kuntuusa ku kino okitegeera kakyova olaba nti ffe tufaayo okulaba nti ligiimu eno ne bwe tuba nga tetugisindise nakalulu ne Katonda agenda gitutaasa eveewo kubanga bakuze nakugamba luli abatukulembera 95%
tebakyaweza myaka 2 nga balamu awebali eggaali yo watandise okuwandiisa nze ninayo eggaali baluge tufune eggaali ati wogiwandiisa eggaali tubadde nazo nze nange natandise ninayo bajja kukubira bwere naye eggaali mwagitegedde bulala ndowooza omanyi buli mu nsi eno buli muntu obaako n'abantu baaba 5 b'osookerako ng'ofunye ekizibu n'oka gundi be basobola okunjija mu mbeera b'okubira essimu ne bakwata yes nsobola okuba n'eggaali yange nga mmanyi nti bwe nfiirwa mukadde wange nja kukubira batte eyo nsubirayo 5 nkubire gundi ayinza okumpaayo akakadde nziike mukadde wange bano abala bagenda okujja nga olina wootandikira yeggaali kati yeggaali ate ne wabaawo nti n'omuntu n'aba n'abantu be ng'agamba nti nze bwe mbeera ne batte teri ankoonako batte muteeka wali bamikono mituufu yes bamikono mituufu ne bwanzukusa ku makya nampa ekikopo kya caayi simala kufumitiriza ti ani afumbye bino ntani yakedde yes ne wabaawo eggaali nga yo ya ku social media nga bwe wagirabye muva wala nze nyina eggaali mbadde sigimanyi era mbeebaza eggaali yange eriyo eyonoonya ku mwana waayo diaspora bankutteko we bati ne bagamba ate mu ggaali yange mulimu ne Kyagulanyi mwali the commander in chief of eggaali eggaali yange nze commander in chief of eggaali yamuva wala yes kubanga be bankutte yasoose okuduumira tyabanga aliwa yezo tuyite eggaali abasobola okukulwanirira okitegeera ne Museveni ezo zeggaali ze amagye zeggaali ze be bamukuuma walabye yafunye eggaali walabye omusajja yabadde bayadde agenda muwa soda nyara namubuuzaako oba bamusuubiza ne batatuukiriza naye yara namugambo waaya akange tebakaafa gwogenda okubuuzaako ogenda ya mukafubutu ati munange bano bakambwe kati walabye eggaali ya Museveni naye yeye mutaasa buli muntu olina okuba n'eggaali okitegeera mujja giwulira bulala naye nga buli muntu eggaali yo olina okubaawo ti bano be bantu banga basookerwako abanwanirira nga nkoze ekingafunye omutawaana yes kale banyabo ne basebo kyekyo mpozi okuddamu okukkaatiriza ensonga ya St George's University St George's University project eri Kampala wano era yemu ku office zino nagiguddewo lwa project eno abaana abakola sciences nti eno university eri Grenada West Indies naye ng'era US nti omwana bw'ava wano n'ayingira university eno afuluma medical doctor ng'asobola okukolera mu US ndowooza era oziraba step becoming a doctor in the US. Yes. Kubanga this is the second university efulumya abasawo abakolera mu America. Okay. Yes. Kale mpozeera mbategeeza ne Angie's Botanical Store. Angie's Botanical Store esangibwa Kitende ku Kitende Shopping Center. Osobola okugendawo edduuka liri A18 n'osobola okubanga ofuna health supplements ennungi Angie's Botanical Store gendawo mu abalumizibwa magumba nyingo simanya kamunguluze na biki health supplements zonna zoyagala olina ebikugulumba nina ulcers njagala cleansing emiswajazi bikira n'ebintu ebirala bingi nnyo osobola okubanga ogendewa Angela n'osobola ate okumwebuuzaako era n'akuwa ekyo ky'osobola okubanga otambula nakyo ekyo ky'osobola okubanga okikuyamba ku bulamu bw'abaami n'abakyala Angela Momweyune wa Angie's Botanical Stand Shopping Mall enamba z'essimu wezili ojja kubosola okumukubirako Ciao swatch tetuva wano tuva nga ntumira mikwano gyange baddamu abakulira eggaali abambeereddewo ne mubanja muva wala paka lwe nalabise sinaba kutereera bulungi kyali ku medical treatment olwa
ebisago naye ngenda ntereera ate era nentumira nekuba tokomosa omugambo mulimu abantu sebo kati nze nyina emikutu gyendiko naye ng'omuntu avaayo n'ayogera ekigambo n'ogamba nti kiki n'olabira ddala omuntu nga dokita mulamba nakusalako ekigambo nti bamukwatidde mu loogi nammwe mbatumidde naye nawe mugende eyo so naye nga omwaka guno ngubaagaliza tugumaleko mirembe ate tulabe nga tutuuka mu bulamu obulungi abantu waliwo omukwano ga yankubidde nagamba ate oli Uganda togenda kwesimbawo mu yuna wabivuddeko ebya yuna sisobola bivaako kuba nkyali vice president wa yuna naye abamu bataddewo embeera mbu nakoze ekino mbu nsobola okwesimbawo mu yuna kati njagala bachallenging ngenda kuba challenginga ngenda kubayo ne statement mbalage nti bwe muba mwagala ekisanja nkoma ku kino mbalage nti sina kyenneetaaga tosobola kwetuusaako bulabe oyo cheap politics oyo kwetuusaako bulabe mbu ngenda kwesimbawo ate lwaki saaba etuusizaako US mulimu akasente kaliwa bwe kabaamu entebe enjibawa anti wojjanja bisoga akasale nafuna yakasente bwe kabaamu entebe enjivaako nga obukulembeze sinabumalayo naye nga njagala okutumira executive team yange ekulirwa Lambert secretary mukyala Chantal Mbabazi ne treasurer mukulu Nsereko mwebale nnyo okumbeererawo statement nagiraba gye mwayisa nga mudumira sikudumira nga musaba embassy ya America esobole okubaako n'ensonga yekola era America yali reactinga so fast kesi yange ne bagihandulinga bulungi era nkyali mu mikono gyabwe emikono gyabwe kitegeeza oli mikono emituufu kati era ndi mikono mituufu kale butambudde banyabo ne basebo munywanyi wange mujuka Patrico nkutumidde nnyo ne Flavia Namulindwa Wycliffe Luyombya my man bali baga Flavia ali US kati bagamba mbu bamutise abantu batokomokomo oba yaze kola mawulire mbuya nega inakabaza Zambali Blasio Mukasa my man MP Nasana municipality bya biri mukaga nayo kutumidde konyo mu ngeri eyenjawulo n'abantu baffe mu namwe kutumira ku Brian Kayongo baina Kickstarter concept real estate eyaluneri egera kubera Texas ku Easter weekend Brian Kayongo Muganda ngoyo nkutumiddeko nnyo e Boston ne bana Boston bonna kale bwe tambudde banyabo ne basebo akuume